olyawo ng'amawulire gayasanguza nti amagye gawambye gavumenti. Tubadde tulwanagane Museveni gwe tumanyi nti tubadde tumaze okugonza. Naye kaakano alese substitute amaanyi mapya, obwongo bupya n'enkola empya ffe tugenda kuddawa. Obunkenke obuli mu bannayuganda beeraliikirivu nti lwaki Museveni yasobodde okulonda mutabani we okubeera CDF oba Commander Defence Forces kubanga yabaaduumira amagye gonna. Bannayuganda abamu ate bo basanyufu olumuwa ekifo ekyo nga bagamba nti byabadde atambula ng'akuba kampeyini ze nga tulaga nti agenda kujja kuba pulezidenti ate ekyo kyayongedde omumenya ebiwawaatiro. Kitegeeza nti taata we tamwagaliza kifo ekyo ekyobwa pulezidenti kyeyavudde amuwa okubeera komanda ow'amagye gonna. Bannayuganda abamu bagamba nti awo yamwongedde buyinja, kiyinza n'omuwaliriza okuwamba taata we kubanga yabaaduumira amagye. Ate bw'abanga yagaduumira era ne bawamba, kitegeeza nti kiba kyangu gy'ali okutuula ku ntebe y'eggwanga Uganda n'atufutubbalako. Buli omu alina endowooza gy'alowoozaamu ekintu kino, buli omu akirabira mu ango yiye, naye ebituufu biibino babadde basinze okweraliikirira. Kino kibawa akamwenyumwenyu nti ate taata w'omwana oyo tamwagaliza era tasobola mukkiriza kubeera pulezidenti wa ggwanga lino. Naye nga sinnabikuwa nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino yazikutuusaako nga Haji Ssettuba bwakusomera ku dduwa ze zikyusa obulamu bwo. Haji Ssettuba basomeddeko ku dduwa bakkiriza nti munnange edduwa ze ziwonyeza ddala. Naawe ali eyo ng'okyalina okusomozebwa kw'oyitamu nga weebuuza w'onoowonera. Weekwate Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Essimu k'ogenda okumufunira eri 0703 31 39 25. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Balamu baamuwadde obwa minisita. Mukama we Muhoozi Kainerugaba bamuwadde obwa CDF. Kino kitegeeza ki? Bannayuganda abanyigirizibwa emitima gibali mu bbanga gyewanise. Omusajja atandise okusembereza kitabani ky'Entebe. Alese kalakata ezisembayo okulima oluguudo olugenda okutuusa kitabani kye mu buyinza. Kaakano wuyo akiwadde obwa CDF. Onooba olyawo ng'amawulire gayasanguza nti amagye gawambye gavumenti. Tubadde tulwanagane Museveni gwe tumanyi nti tubadde tumaze okugonza. Naye kaakano alese substitute amaanyi mapya, obwongo bupya n'enkola empya ffe tugenda kuddawa. Museveni gwe tubadde tulwanagana naye sigaana abadde ayina empisa zembi. Naye tubadde tulwanagana n'empisa embi ez'omuntu omu. Naye kaakano tugenda okulwanagana n'empisa embi ez'abantu ababiri. Kubanga Muhoozi Kainerugaba ye ng'omuntu ayina empisa zembi. Kyokka ogatteko z'agenda okusikira ku kitaawe. Olaba empisa embi z'omuntu omu zitulemeddewo okumala emyaka 4. Ate empisa embi ez'abantu ababiri kigenda tutwalira bbanga ky'okuziggyawo. Abasajja bali mu kuzimba Bwakabaka era omusajja w'enjogerera alaze Crown Prince. Bannange tugenda kuddawa. Olaba Crown Prince abadde amayuuka bw'atyo nga mutabani wa Kabwejumbira. Naye ate bw'anaafuuka Kabwejumbira ye kennyini ng'omuntu kigenda kubeera kitya? Bannange tuwedde. Bannayuganda bannange, njagala okutegeezaako ekintu kimu. Ekituufu kiri nti Museveni tabalika. Omanyi kibi nnyo okubeera omusumba w'abalokole. Nojja n'obuulira enjiri ng'oyogera ku sitaani mwaka ku mwaka. Ng'era buli lw'ogoba emizimu otuuyana n'okutuuyana. Nga bukyobuulira enjiri sitaani yakulemerawo era okyabuulira njiri ng'ogoba sitaani nga n'abaakusookawo bajja bagoba sitaani. N'ogamba nti ndi w'amaanyi okusinga sitaani. Oba nojja ogamba nti kasitaani temuli. Kanafu nnyo tukeesobolera. Omusumba atakkiriza nti sitaani w'amaanyi. Kyokka nga bw'aba abuulirira enjiri ng'ayogera ku sitaani ng'agoba n'emizimu mu bagoberezi. Abeera atuuyana. Abeera alimba. Abeera alimba aba yeekwenya bukwenya. So, nange nabagamba ng'omuntu mba nneekoza. Bwe nkugamba nti omusajja Museveni abalika. Omusajja Museveni tabalika. Nkiddamu, omusajja Museveni tabalika. Ate singa akolanga ekintu. N'olaba ng'endowooza y'abangi egudde wano nga bw'olaba nti olunaku olwaleero buli munnayuganda aba NRM, abatembeta Muhoozi n'abanyigirizibwa. Bwe bawalangiridde nti Muhoozi bamuwadde obwa CDF, buli omu obwongo bwamuddukidde ku mwana oyo agenda kuvaawo atwale obuyinza bwa kitaawe. Oba kitaawe ali mu kwepangira kuddita nti amagye gamuwambye.
buli omu obwongo bwamuddukidde ku Museveni ali mu kusembereza mutabani w'entebe. Kakati nze ate bwe ndaba nga Museveni alina ekintu kyakoze, buli omu obwongo ne buddukira mu kakunizo kano oba mu kabokisi kano. Akabokisi kano ntandika okukatazaama ne sigendera nnyo mu ndowooza ya kikungo ng'eyo lwa nsonga nti Museveni bw'akola ekintu aba abala majority egenda kugwawa. Kakati ate nga majority weegwa, awo gwe si w'obeera olina okutunuulira. Nkidda Museveni singa akola ekintu n'olaba nga majority ekirowoozezza bw'eti gwe awo totunulawo nnyo. Awo just abadde ayagalawo majority. Naye munda eri akola birala. Njagala okuddamu okukikkaatiriza gwe munnayuganda munnanga alaba vidiyo eno nti Museveni tabalika. Era tosobola kukozesa maaso ga abiri n'omanya footstep za Museveni. Omuntu yekka asobola okubalaabalako ku Museveni y'oyo akkiriza n'azibiriza n'akozesa obwongo bwe ne imaginations. Ani yabeerako mu kyalo mu nnyumba zaffe ez'omukyalo zino ennene zimwambe ez'abanga ez'ebisenge ebingi. Omusulo gwakulumanga ekiro. Naye jjukira nti jjajja bwe yamalanga okuzikiza ttadde oba yammwe nga mweyalidde ng'agibajjiramu ng'agenda, ekitegeeza nti kaakati ssaawa yakwefaako. Situwayinanga masannyalaze, naye ng'omusulo bwe gukuluma okuwammanta osobola okutuuka mu bbaafu oba mu kabaketi mw'ogenda okufuka nga tokozesa maaso go, ng'okozesa bwongo na imaginations. Naye weewuunye zaasobolanga okutuusa ku bbaafu mw'ogenda okuyita ng'okozesa obwongo imaginations n'okugenda ng'okwatakwata ku bisenge n'oyita mu kakuubo n'otuuka we twatadde ebbaafu. Kakati omuntu akozesa amaaso siyo yasobola okulaba yekka, era omuntu akozesa amaaso asobola kulaba ebyo amaaso ge we gakoma, oba asobola kulaba ebyo ebimulagiddwa. Naye omuntu akozesa obwongo n'azibiriza amaaso, oyo abeeramu n'okumanya okw'enjawulo. Gwe ate waalirowoozezza nti muzibe asobola atya okuzuula omukyala anaaba omutuufu anaafumba emmere gw'atalabangako? Akozesa imaginations, akozesa okufumiitiriza, akozesa obwongo obungi. Muzibe asobola okuva ku mutala guno n'agenda ku mutala omulala, naye ng'oluguudo kwatambulira kuliko obupikipiki obuyitako, obugaali bussewajjuba obuyitako, sinakindi n'emmotoka eziyitako. N'olaba abalamu nga batomeddwa, ne muzibe ng'atuuse bulungi gy'agenda ng'ajja asimba kagoggo n'akozesa imaginations. Omuntu yekka asobola okubala Museveni y'oyo akozesa imaginations. Era bw'olaba nga Museveni alina ky'akoze, abangi ne bakifunira mu kabokisi kano. Akabokisi ako katazaame omanye nti Museveni alina empiki gy'akukwese. Abangi abadde abaagala mugulaliraawo. Nga bwe nakugamba gwe munnayuganda alaba vidiyo eno nti Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bimeka? Bibiri. Museveni wali omutaddeko nnyo ttabo n'akutega omwana we mulwanaganeeko n'oyo. Ze ssaawa yonna ŋŋenda munzigyeko omulaka bw'oba obadde onvuma ebivumo 10 gwe kayeekolera. 5 biwe Muhoozi nange onkasukireko 5. Kyokka ate nno Muhoozi muwe na 6 kubanga nze mmaze okugonda. Sikyalinawo budde bummala kyova olaba lulimu alaba akatambi ng'alinnyo ennyonyi ng'ayagala kugwa kulaga nti nze mmaze okugonda. Kaakati ebivumo bina biwenze, 6 obiwe ono kubanga y'owa generation yo. Nga bakitawo we bakaddiridde ku mulembe gwange, naawe okyasobola okukaddiira ku ono. Lwanyisa ono nze nvaako nnaatera okwefiira. Kyokka ate ne mutabani we gwe yasuubiza nti essaawa yonna mwana wange yeggwa agenda okunsikira. Omwana atuuse ekiseera ng'agamba nga siraba busika bwange, obudde n'emyaka gimpeddeko, tobanga ontega kiguuma zange embwa eyo tekikoomi, taata ŋŋenda kwerwanyisiza.
kyeyava asooka n'amutambuliza mu kapasite y'obwa president ng'alina obukuumi obusinga n'obubwe bwekyandadde yandaddemu n'amusika n'amuteeka mu magye okumulaga nti ye siteepu esembayo okuwamba obuyinza. Museveni akyasobola okuba n'omwana we yennyini ali mu muzannya nga ggwe munnayuganda bw'akuzannya. Kankuwa ekyokulabirako, taata wange ye ntakke nga ntakka afulumya migaati naye nga nze yeekolera itongwa ndi mukozi mu kampani ya kitange ntakke era nga ndi awo mu basatu abasooka mu kampuni kubanga bw'ovaako ye kuddako maama waffe then nze nenzirako omwana ow'okusatu era nga yenze ngenda okusikira obwakabaka obwo oba bagenda okusikira kampani eyo taata yaŋŋambako nti nze ntandise okkoowa ng'ate bwe yali annyingiza bbeeka eri emyaka 3 emabega yaŋŋamba ndi mu kuteekateeka kunzirira mu bigere ne bwe mba mpumudde kampani yange ereme kusasika ntuuse mpulira nfunye obumanyirivu obusingayo obungi kubanga nkoledde mu kampani eno emyaka 3 kyokka era taata omulaba agonderera alwalirira naye ndi mu kumusaba nti taata lwaki towummula n'oddeeka nompa obwa CEO bwa Ntakke Group of Company nga taata nange mulaba naye agaaniddewo ate nga taata akirabira ddala bulungi nti nange njize. Kino nno kitegeeza kitaata yalibanga mu baana gw'ataleeta mu kampani oba mu baana baatalaga nsi nga waliyo omwana gw'ataleeta mu kampani gw'ayagala okuteekateeka okumuteeka mu kifo kye yansuubiza ggwe ate lwaki mu budde buno agonze nga nange ndaba nti njize naye agaanye okukola ki okumpa obwa dayirekita bwange olw'okuba mbadde mmaze okufuna obukugu mu kufumba emigaati ngenda ne ntandikawo kampani yange naye nga yeekuusa era ku Ntakke Group of Company ng'era erayidingira ku Ntakke kubanga mu kuvaayo nagenda n'abakozi ba kitange ne tutandika okukola beeka eri eyinganga etandise okukwatayo abantu batandise okubuuza emigaati gyange era woosanga omugaati gwa Ntakke Katale bwe njogera ku Ntakke njogera ku NRM woosanga omugaati gwa Ntakke Katale nange nteekawo ogwange ogwa MK Movement oba MK Project oba PLU. Kampani yange etandise okufuna ku bulango etandise okufuna bakasitoma abatwalira awamu then taata najja nampita. Actually teyampita yampeereza na kibaluwa oba nabirabira mu mawulire nti kaakati komawo yeggwe manager wa kino mu kampani naye ng'ekifo mwampadde okubeera manager mu kampani ezisinga zonna abantu kye batera okuvaamu okufuuka ba CEO ba kampani. Ampise nzireyo nkolere kampani n'ekifo ekisingako ku luli kye nalimu kyokka nga kino ekifo kyali mu kumpa wova n'ofuuka CEO wa kampani. Takomye ku ekyo ne kitunzi wa kampani yange aŋŋambye nti muleetereko era muwadde eddimu eddene ery'okukulira abakozi mu kampani mu bufunze. Sente zonna ez'okusasulwa abakozi mu kampani zigendanga vva wange. Sente zonna zigenda kuŋŋaaniranga wange. Kakati nsobola okukozesa sente ezo n'ekifo kino okutuula mu ntebe ya kitange. Gwe weebuuze lwaki ono amala kukola makaage oba kampani ye n'etandika okufuna ku publicity omusajja n'amuyita nti komawo n'amuyitirako ne kitunzi gwe. Nabagamba waliwo ekintu kye tuyita promotion mu demotion. Omuntu yenna akola omulimu ng'anyigirizibwa n'ogenda n'otandikawo kampuni yo n'etandika okupiikinga era abantu ne batandika okujettanira. Bossi wo omukadde n'akuyita okomewo mu kampani ng'akwongezza omusaala akuwadde ne position ennene. Kitegeeza akuyita kampuni yereme kulwanyisa yiye. Kampuni yereme kulwanyisa yiye. Kubanga enkola za kampuni yo zezize. Ate nga mu kuva mu kampuni ye wagenda n'abakozi be okugenda mu yiyo. Alina okuzzaawo kampuni ye n'okusaanyaawo.
eyiyo. Oba ntegeerekese bulungi? Simanyi oba munfunye bulungi. So nze ekintu kyonna gwe perspective mwokirabira nga muli bangi, nze awo nnyinza obutatunulawo nnyo ne ntunulako ewalala, kubanga omwana yali azimbye amaka ge mu maka ga kitaawe. Kakati amuzizza mu kifo wagenda omufuulira bize. Ekisooka Muhoozi agenda kuddamu okwetaala mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga muduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Kirabisaamu wadde nga tebaswala n'ekikola kirabisaamu. Ye abaffe kale ye yalivuddeyo n'akomawo mu kampani ya kitaawe, n'ekitunzi wa kampani ebbala mu Balugahala ye n'asigalayo ng'eri bitambula nti in case awummudde amagye eri ku ground yakola ki? Kwali n'ebbala mu Balugahala baamugjeyo lumuddeeni. Ani agisigaddemu kubanga nkugambye nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera munyeera kwandaala nga mudu booster balamu bamugjeeyo. Ne boosi yennyini bamukomezzaawo mu yafeesi. Awo ekibuuzo kiri nti erina future ki PLU? Ezzaako ki PLU? Nga bwe nakugamba nti ono Museveni tanyooma. Akimanyi nti omusajja omubi bwe yeetalirira ennyo ku mukazi ng'amuwa ssente, akyasobola omukuba ennume y'ekiga, akyasobola omutengula. Kyalaba akyasobola omuwa ekya Mikayiri. Kakati n'ono akimanyi nti mutabani we tayagalwa. Naye ate mutabani we yeekuumidde nnyo mu maaso g'abantu. Yeetazeetaze nnyo ate buli lwagenda ssente amanyi n'okukasukako bw'ati balirwa ddaaki. Waakiri ne bayagala okumukuula. Nti gwe omusajja gwe baagala true love ne gwe baagalako ssente, singa omukyala akkiriza okwebakako naffe ffenna aba tukoze ekyo aba atuggyemu era ffenna tuba tumukungudde regardless. Gwe yakweyambulira true love, nze yanneeyambulira lwa ssente, ffenna aba akoze eki? Atweyambulidde era ffenna tuba tukyasobola okumufunisa embuto aloma eyo oluvannyuma. Mwana wange oli kakande mwagala nnyo kubanga kitaawe twali twagalana yali true love, naye omwana wange oyo Mikayiri atawe nali ngenze kumubba naye ne wekyana kyange njala. Kati Museveni ye tagezesa. Museveni takola ki? Tagezesa. Kasita akulaba ng'otandise okugenda mu bantu ne baba tebakwagala, naye yagendayo nga tebamwagala, bawunzika bamwagadde era nga bamulwanidde ng'atutta obuyinza. Kubanga mu kulonda kwa 1998 ye yali Katumba oye, naye Katumba oye yawunzika adyesa abantu ng'atutta obuyinza mu luvannyuma lw'abantu bennyini abaali batamwagala era abamumma obululu okumulwanirira. Kati Museveni takola ki? Tanyooma. Teweerabira nti gye buvuddeko yakwasa former CDF akyaliko kuba tannafuluma woofiisi Mbaddi ekitabo ekimuwa obuyinza obw'oku ntikko ku ntambuza y'amagye. Aba yakakimukwasa ate n'agamba mutabani we kati gwe atudde mu kifo ekyo ewali obuyinza obw'oku ntikko mu ntambuza y'amagye. Kakati Muhoozi yonna gy'abadde ali mu PL simanya biki MK movement abadde atandise owaganyala ng'alaba naye asobola okubeerawo awatali kitaawe akoze obwakabaka bwe ng'era si mwangu wakukkirizisa kujja ku kifo kyonna. Kakati ekifo kino Museveni mwe yamanya nti agenda mumuteekamu kuba teyazza okusebuzuukusi n'agamba kamumuteekemu, yasooka kiteekamu bimusikiriza kukiyingira. Ng'ebyo bimusikiriza okukiyingira alowooza bye biyinza okumuyamba okutwala obuyinza bwa kitaawe. Oba nfuna bulungi kyengezaako okukulaga kano kaali kanyoobwa jangu essaawa yonna otwale obuyinza bwa kitaawe, naye nga wano wamutadde amuwadde kifu asobola omukontrolingirawo. Kankubuulire nti Museveni abadde yeefunyiridde nnyo okusuula National Unity Platform eno kubanga erina weesangibwa. Ekyali kimulemye yali people power kubanga yali ng'omuzimu. Ne Muhoozi essaawa eno mu maaso ga kitaawe abadde ng'omuzimu.
nga kitaawe anoonya wasinzira okumulwanyisa talaba ggwata talina office atayinaki naye ng'omulaba ayongera okwerandisa mu lukujjukujju omusajja amusitudde amukutta amuleese mu positioni ye gy'akkiriza olw'okuba nti baamugamba tukuwadde obuyinza obw'okuntikko naye nga gwe oba owebuuza ne mu ssemateekamu ekiri nti pulezidenti bw'afuluma eggwanga adda mu bigere bye automatically abeera vice president. Gwe buuza Jessica Alupo oba yali agituddemuko, buuza Sekandi oba yali agituddemuko nti Museveni ekyo kyakosenga amateeka mwana tu tekimuyinula yata kisobola musuula kubanga ye kennyini ye tteeka.